ataddewo olwanga 21 February 2024 okusalawo obanga abavunaanibwa okutta omusubuuzi Henry Katanga banakkiriza okweyimirirwa. Mu basaba okweyimirirwa mulimu bawalabe babiri Martha Nkwanzi ne Patricia Kakwanza.Bano bavunaanibwa okusanyaawo bujulizo obw'enkizo mu musango guno amangu ddala nga kitaabwe yakattibwa. Wabula omuwabi wa Gavumenti Jonathan Muwaganya asabye Omulamuzi Muwata abawaabirwa bano Nkwanzi ne Kakwanza obutakkiriza kweyimirirwa wabula ateekewo olunaku kuba n'atandikira okwewozaako kubanga abajulizi webali. Wabula era Muwaganya agamba nti Kkooti bw'eba yabakubakkiriza okweyimirirwa erina okubateekako obukwakkulizo obukakali omuli okuwaayo ebyapa pasipoti zaabwe okujja mu Kkooti buli wiiki ssaako abeeyimirira okusibwako obukadde 100 buli omu. Abalala basaba okweyimirirwa kuliko omukozi w'awaka George Amanyire n'ow'ebyobulamu Charles Otai.Molly Katanga ng'ono ye mukyala w'omugenzi naye ali mu kkomera ku musango gwe gumu ogw'okutta bba.